Alright, gwe ali ku Grosh TV. Njagala kubanga nkubuzaako wasiibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi. Nateera olunaku olwaleero tuli Kasana Luweero. Kanisa gyenkulaga gyolaba Bunyanka Thanksgiving Life Church. Gwe wenna agenda okubanga yeetaba mu kuziika w'okyamira era kasita otuuka ku church eyo gyenkulaze oba otuuse awagenda okubeera olumbe oba bagenda okubanga baziika maama wa Fikfa Maika. So oli ku Grosh TV. Enteekateeka zonna nakugambye nja kuba nzikuwa live. Tuli mu kyalo eno Bunyiika gye bagenda okubanga bagalamiza omwoyo gwe olunaku olw'enkya ku Mande. So olunaku olwaleero ajja kuba atuusibwa wano, then olunaku olw'enkya asobole okubanga aziikibwa ku ssaawa 8 ogw'emisana. So olunaku olwaleero ffe aba Grosh TV twasazeewo kuba nti tukuwa embeera yonna nga bweri. Wano mba nzikirira awali olumbe lwennyininyini. So gwe wenna agenda okubanga yeetaba mu kuziika, endagiriro eri bweti nti bw'otuuka Kasana Luweero ku stage obuuza awali essomero lya St. Jude. Yes, St. Jude Primary School. Awo wennyininyini w'okyamira era obuuza awo ababooda baba basobola okuleeta direct paka awali omufu. Era lino lyekkubo bwoti bw'okkirira kasita otuuka ku church eyo gyenkulaze oba otuuse bwe tugenda okubanga tuziika maama wa Fikfa Maika, naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiirwako maama. Olunaku lw'eggulo egundi olumbe lwabadde wali emuyenga mu maka ga Fikfa Maika. So olunaku olwaleero olumbe lugenda kubeera eno mu kyalo era nga njagala kulaga embeera nga bweri era nga abantu batandise okubanga batuuka. Embeera bweti bweri. Wenkoledde vidiyo eno maiti tenatuuka naye nga ntegezeddwako nti eri mu kkubo ejja kuba eyingirawo essaawa zonna. Ago genkulaga ge maka era nga abantu batandise dda okubanga bajja. Embeera bweti bweri. Embeera bweti bweri naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiirwako maama. Katusabe abako ab'eŋŋanda n'emikwano omwoyo ayongere okubanga omukama abagumye, nateera omwoyo gwa maama omukama agulamuze. Kisa byonna ebyamusobako katusabe Allah amusonyiwe. Wano wenkulaga ye mu kyalo Bunyiika. Yes, bw'otuuka e Kasana e Luweero okyamira awo ku St. Jude, yes, Primary School era obuulizaawo ababooda baba basobola okuleeta direct awali olumbe. Embeera bweti bweri. Embeera yo si nnungi. Embeera bweti bweri. Oli ku Grosh TV. Nja kusaba ogende wansi awo subscribinge, olikinge era osharinge era vidiyo eno ogimpeereka like esobola okubanga etuuka ku mulala asobola okubanga yeetaba mu kuziika. Nakusuubiza nti updates zonna tujja kuba tuzikuwa ng'era abafumbi bo emirimu bali mu gikwasaganyiza ddala.
yes embeera bweti bweri abakungubagizi batandise dda okubanga batuuka embeera bweti bweri wenkoledde vidiyo eno maiti tenatuuka mu kifo kino naye nga ntegezeddwako nti eri mu kkubo ejja era updates zonna tujja kuba tuzikuwa wano ku Grosh TV. Alright, yes, oli ku Grosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Grosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.